Nkutandisizza n'akatambi ka Dr. Jose Chameleone. Eriiso bambi libadde limufuukidde munnange ate ekizibu eriiso erimu. Eriiso ku sayidi emu libadde limufuukidde munnange ate pulobulemu. Wabula nno avuddeyo ngenda kubeera nga mbikubuulyako kw'ossa ate ne Pallaso kw'ossa n'Omunigeria wali muganda wange bali ku video shoot. Wabula kansukwe nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video olayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Abasawo bagambye Dr. Jose Chameleone nti agenda sooka munnange ate afunemuko kaliivu ku bibadde bitambula wali nti emyezi 2 ono nno nga okupafominga kuba kutono era nga bw'omanyi munnange eriiso lino ery'esayidi emu avuddeyo Dr. Jose Chameleone n'agamba nti nno I thank you Lord for another great morning esayidi eno. Wabula yeebazizza nnyo abasawo abakoze ekisoboka munnange ate okubeera nga bakola munnange ate ku liiso lye. Jjukira nti nno balirongosezza actually nga boogezako okulaba obubaka bw'abadde ateese munnange ate ku kifaananyi kino era nga boogezako munnange ate okiraba. Asese nno n'agamba nti no sitaani wabula ojooga sebo awali Katonda tosobola munnange ate kunsaanyaawo. Bw'atyo nno era ekifaananyi kino amwenyezaamu nga boogezako okulaba naye nga eriiso lyo balitaddeko kooka plasta ndowooza ogezako munnange ate okukekkaanya obulungi. Bambi ye Dr. Jose Chameleone. Abawagizi be bongedde munnange ate okubeera nga bamusaasira ku byembadde ndaba wali ebibadde bitambula. Naffe wano ku Jaminati Yugi tutwala munnange ate omukisa guno okwagaliza munnange ate Dr. Jose Chameleone okubeera nga asuuka munnange ate bulungi nnyo esayidi eyo. So obumu ku butambi nga boogezako okulaba ku ddwaliro. Emmotoka ye ndowooza munnange ate ogirabye esayidi eyo. So kankwongereyoko wali munnange ate ku muganda we Pallaso nno kw'ossa n'Omunigeria olakira bali bati nga boogezako okulaba. Wabula bagasa munnange ate amagezi ag'enjawulo nga bali mu kushutinga munnange ate vidiyo balina munnange ate ekipya kye bafumbye kw'ossa ne mwana mwenzi munnange ate Bruce Melody era nga boogezako okulaba olakira kw'ossa ate ne Pallaso ku video shoot eyo wali wonna. Ku sayidi yemu Pallaso avuddeyoko n'alagako ku mukwano gwe ono olakira Omunigeria omuyimbi. Just nga wonaabeera awo n'olambuzaako munnange ate mukwano gwo n'omulambuzaako ku bintu munnange ate by'oli mu kukola esayidi eno ku kizimbe kya Pallaso ekinene. Olakira yoyo abadde asembye emabega nga boogezako munnange ate okulaba mu byambalo by'abadde ayambadde byagala okwefaananyizaamu nga kitakatakaawo esayidi. So ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munnange ate ku Jaminati Yugi. Ebisigadde byonna just bitulekere kasita obeera ng'osubscribinze ate wali wonna.